omuwala bw'oba ofulumye bweru osobola okumusanga oluusi aba atudde ku baniyasi oluusi awo mabega wa Nakasero. Kati asulawa mukwano siyinza kukulimba. N'abaali bamusuza mu bed space tebakyasobola mu containing era tebakyayinza kumusuza. Awo era omusanga bambi ng'olaba embeera yamutabukako ng'akutte akaveera ke ng'alina waati. Poliisi ne bweyitaayita. Ate poliisi ne bweyitaayita abo tebatwala. Let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda kuprotectinga skin yo, kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gw'ayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green. Olunaku okimanyi ennaku zino kaze beera gundi ebeera samaye nti obudde bugenda ne mutuuka ssaawa mu ssaawa bbiri ng'omusana gukyayaka. Ate ne weesanga nga tuba tuli mu winter ng'obudde bukya ssaawa emu ng'obudde bukyakola ki bukyazi bukyakutte. Ga Dubai eribyayo haja gyebaleko. Kale mukwano. Ng'onyirira. Alhamdulillah. Hajati wa haja. Yani okwata mpola ebintu byo. Anyway, muri mutya badiya mugyebaleko abatulaba. Olwaleero tuyina ka story ketugenda okuba nga tubaweereza. Yenna omwana ali ku ddungu oba asuubira okujja ku ddungu oba asuubira okugenda okuhasolinga ewantu wonna bw'aba wagala amatu owulirize emboozi eno okubanga ejja kukuganyulwa oba ojja kugifunamu. Kusingira ddala yabankuba kyeyo. Kati ffe tulina experience abatambuddeko tusinkana abantu ab'enjawulo. So omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga, omanya ebintu ebinyiga abankuba kyeyo, tumanya ebintu bingi nnyo era ne tuvayo nga tuze wano ku mukutu gwa Nyondo Media okuba nga ate tubibabuulira. Muganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono atanayitaayita yatenda nnyina okufumba haja gyebaleko. Kale mukwano. Tuwe ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leero nga tobeeyirinze muganda wange. Haji takose. Roseti. Haji akose. Oba haji mwami oba haji taata yenna gyali akose. Naye ng'oli bulungi muganda wange. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Byotya mukwano. Gende nange ndi fine. Bulungi. Obulamu bugenda buki ekyo ekikutwalaganya kitya? Ekyeyo mpola mpola kugumiikiriza. Abaana nga basusse okuvaako. Musana gwe mungi, birowoozo bye bingi, bwavu bwe bungi kubanga osisinkana omwana ng'atambula mukungujjo wano ku ddungu. Oluusi oli n'omubuuza nako n'agaana okuddamu n'oga oba mbeera ki? Munnange ndowooza kisinziira ku ngeri abaana gye basindikamu ssente awaka eyo. Abantu be basindikira ssente osobola okumwesiga kaabe muzadde, kaabe mwami, kaabaani. Kati nga waliwo ka scenario k'omuwala si mukwano gwange naye kale nga mumumanyi nali mumanyi nga mulaba. Naye tasindikanga ssente ze ewaka ng'era alina boyfriend nga buli kimu kitambula bulungi. Ng'akoze emyaka gye egiwerako ng'esatu ng'agenda ali kati guno gwakuna. Naye yagenda mpola mpola ng'atandika ng'aba munyiivu nga yejjajjako. Kati yaviirako ddala. Naye nga nsonga y'abantu be tusindikira ssente, boyfriend yatabuka mpola oluvannyuma lw'ono okumuweerezanga ssente ng'alowooza nti buli kimu kitambula bulungi. Naye so omuwala asinzirira eno n'aweereza boyfriend we aweereza omwami olwo talina lwakuba sijja kubuuza nti talina na mama nyina story eya maama bannange kati simanyi bwe tebwakwesiga era bulijjo abaana mbagamba odira otya boyfriend ono omuweereza ssente zo nga maama gy'ali odira otya n'oweereza omuntu yenna yenna nasimasenga simasani naye olwedde nyina story gyenyini omwana yampadde kwebiri ku ssimu okwo maama kamwenyini yakimwekolera yakola emyaka 6 maama namukakabukasa okukola amulaga musimbira rentals makula omwana okutuuka okudda ewaka yaddayo kumpaka maama tagala mwana addeyo waka okudda ewaka wati ennaku nga ziizo mwana n'avaako
era boyfriend we yamuyamba mutambuzaako saawa zino ali eyo gundi eyo weeno gye batera abantu okulwana ennyo. Waliwo n'ensi Iraq ali Iraq otwogerera naye nga kati sikyagamba mwana mbu oyowereza otya boyfriend wo sente taziweereza maama wo kati ne bamaama batulivula kutwaliza ewamu. Munnanga abantu b'ensi eno toliiko nti kasi oba naweereza maama abaziririddwa nga bamaama bangi abaziririddwa nga baboyfriend bangi ate oba okujja ku kyeya ofuna abalabe ab'enjawulo b'otomanyi kubanga ne bwogamba nti sisita wo era nyina mukwano gwange buli muntu nina mukwano gwange omanyi ne byetwogera twabayinza okulowooza mbu maybe biboozi oba birooto kanyina mukwano gwange yaziweerezanga sisita we nemubuuza sisita mu mayo butayo omuti ye naye bwe yamaliriza ebbanga lye yali alina okukola ng'alina okukola freelance sente zaweereza muganda we mpitirivu bali okukola freelance endala agulemu poloti then abeere ng'akola ki kubanga talina maama talina taata naye na muganda we bakwata. Muliwa wa wonna amuggyeko wano emabega mu kino ekikuubo muve ku geti muggyeko wano mu maasoko waliwo ekikuubo ekitunudde ekyengulu mwe tutudde waliwo akamotoka aka bbulu we ka parkings waliwo n'ekimotoka kino ekitoyota ekya black mutunule bajja kuba batulaba mu kikuubo. Munnange omwana nga naye ajjanga awa muganda we sente aziweereza muganda we lwakola akola kyaziweereza. Omwana agenda okufulumayo muganda we mugamba mbu ate simanya nafunamu obuzibuzibu naye nindaako weyamala esimu yagiwa bbaawe kyeyakola omuwala naawe obusedde butono nnyo lwaki otumanyira mukazi wange mutya ku bunkenke era tujja kuzikola tuzizze twafunamu obuzibu teyagamba gwana tategeera omuntu wakunyonyola otegeera. Omwana yakaaba saa zino wenjogerera ebibye bingi sala nnyo kale kugenda nnyo mboozi ye munda kubanga client wange afuuka mukwano gwange ate bamala okukola ebintu ebyo gye baba bayimiridde bafuba okulaba nti bakukyankalanyiza obulamu nobeera nga tolina na muntu ayinza kuyamba ate obeerewo ng'oli mu mbeera eyo. Kati omuwala saawa zino ali luddawa? Omuwala bw'oba ofulumye bweru osobola okumusanga oluusi aba atudde ku baniyasi oluusi awo mabega wa Nakasero. Kati asula wa? Mukwano siyinza kukulimba n'abaali bamusuza mu bed space tebakyasobola mu containing era tebakyayinza kumusuza naye nga waali atambula weewuunya ate bo poliisi tebatwala awo era omusanga bambi ng'olaba embeera yamutabukako ng'akutte akaveera ke ng'alina waati poliisi nawe bweyitaayita ate poliisi ne bweyitaayita abo tebatwala kikwewuunyisa baba bamaze okukitegeera nti no baleka obulemu baliko obuzibu kiba kitya simanyi Mungu yasinga okumanya naye nga owulira nga bagamba poliisi etwala naye ye waali temutwala tadduka asigalawo abeerawo ng'asirise. Naye obadde okimanyi nti nno amalogo gyegali wadde abamu bawakana munnange amalogo gyegali gwe kitannatuukira ku mukwano gwe yagamba nti tegaliiyo. Kati omuntu ayinza okusiranya omuntu oyo aba akikola kagenderevu nti tafuna amuyamba ate tadipootingi wana kuddayo. Kitegeera poliisi bwejja yemusaako amaaso engeri gyavaawo oba atya temusanga ne bwe musangiza obutamutwala ebanga etemulabye ate kata yeekweka atalina budde bwekweka yeviirako dda kati yeekweka ali ku bibye. Kati tolinaako obe wabwe bw'omanyi nti nno oba nyina namba yaabwe ya ssimu oba nyina lwakuba kikulu n'abaana ebizibu bibakola abamu bakwakaza famirizi zaabwe. Munnange ebya bed spaces obimanyi oba ebifo omuntu by'otambuliramu otandikira ogamba omuntu nti mpa namba ze y'abaganda zaabeewammwe omanyi ekiba kiddako gwe ogenda omulogo omanyi ekigenda okuddirira osaba busabi Mungu oba luli kya n'ayambibwa tomanya. Kati gwe womwogerako naye womubuuza atakuddamu bulungi tetukyasobola kwogera toyinza kwogera naye yeevaako mukambwe era buyisinganya nga gwatalabangako buli omu n'ogenda bibyo. Naye teweneebuuliza kati oyo omwana baali badde waka
nzijukira ne story lumu omwana yagwira eddala ku airport. Ebyo bya Mungu Omwana yamanya yagwira endalu ku airport twamusanko naffe ku gundi ku terminal 3. Omwana yali agenda waka. Naye yeebuzaabuza nyinyi neekola ki? Nemuleka. Nenge tumaze okugenda, ekimu kimaze okugenda just balinze ki? Balinze checkinga in, balinze nnyonyi. Kutimirira kugenda kulinnya. Owulira. Omwana yeebulizaawo era nandika okubeerawo ku gundi ku airport paka we bamukwata ate ne bakola ki? Ne bamuta. Naddeyo n'azungazunga. Ningadde okola ndiko okuseka bane be yali nabo nandiko basekerera nandiko basima mu mugenda magombe kati nga bali balinga balowooza kuba mu kusooka yali okay ne bwe yamala abandawo ne bannaabo akalaluka tomanya nti bwahandika bagamba kati nomwe mugenda magombe nga baseka eno nomwe mugenda magombe nga baseka era amekinga shwa tenyega nekola ki? Nemuleka naye nga ate yagenda akola ki? Ayagala n'okwesonga okw'amaanyi ennyo. Owulira tuta ebintu bye yeeteesezza. Kati omuntu akola ekintu ekyo ng'akimanyi nti omwana agenda kujja oba omuntu agenda kukomawo ewaka akimukola either n'agwira eddala ku airport eyeeno oba ku airport eyewaka n'amwerabiza. Ffe abaana bangi tubalabye wabweru eyo muno mwonna mwe balinga abaana bagwa eddalu baavaako. Ne Uganda yennyini bangi tubawulidde nga batuuka ewaka ne bakola ki? Kati oli kyakola makinga sure nti nti oli avaako n'abanga talina bwana mubanji kikyoba ogenda kubanja amanyi nti wali ku kyeyokola olina bye wakola byobanja omuntu tewaba kyekiringa nomwana gwe batta mu lukujjukujju story eyo yatambulira nnyo mwana gwe batta mu lukujjukujju boyfriend we ne bamuwa obutwa n'afa. Abantu bakoze ebintu bantu batabukidde ssente kati ate alina essimu kugaye siyinza kuga nti oba kati engoye ayambala ati abeera atukula kiba kitya? Yes, bakatambala ke ku mutwe bulungi n'ekiteeteeyi kyayambala kiwanvu ne bw'aba ayambadde jjiini ye yampala eba mpanvu n'akwata akaveera ke katono bwe kati n'atambula. Atera okukyusa engoye? Si nnyo naye ng'aba taddugala nnyo nti bw'obeera tolaba ng'eyavaako oyinza n'obutamanya nti yavaako. Endabika ye nga yalabika atya? Wakwetegereza nnyo kumwetegereza. Waliwo olw'omuyitako nga munyiivu ayogera yekka alyawo. Naye nga alabika atya bode ye nga bw'ali? Mutono, yatoniwa mutono. Yagenze atoniwa. Kale alabika ebizibu. Kati n'omubuuzaako tosobola kukitegeera nti oba wamwe beebwawo olina kunamba ye mukwano toyinza kumubuuza ayogera bitakwatagana. Mwagezaako? Agamba sasula amabanja asimanya bikikwegamba topiki emu etagatta ku ginnaayo. Buli kimu ate ayogera yeka buli kimu akyogerako katono ayogera ku kino ayogera ku kiri n'abigattagatta ng'era omuntu eyatabuka. Naye osanga oba oliawo Katonda ali musaasira. Oluusi bafiira eno tomanya Mungu ayinza okumusaasira oba kati asulawa kati oba kati asulawa bwe basula nosanga basula ku bibaloko neyo waggulu kumanya nti oba asulawa naye ate ebintu bya Katonda bizibu munange abasibo abaguli balaba balalo munange babeera ate ne bawangaala ate nno tebabatwala nze kyekinneewuunyisa bazayo bandipootinga okufa abaana ne babuna emiwabo kubanga bandadde bamukwata ne bamutikka tebamukwata bayitako muyite nekyo endogo gyeriri si kulisizana kulivunamira oba kuligulumiza nokimanyi eddogo gyeriri ate bannange ndowooza buli muntu asindika essente ewaka ayina okuwesabira ennyo n'okwegendereza lwokuba tekuliko bintu byakwegendereza gwoziwa kati sikyaliko sirina solo gye sirina eya boyfriend weeziri ez'abamama weeziri taata famire muganda wangaani kati ani gwenda okuwa ssente zo ate kisinga okwewuunyisa oba ekisinga okunyiiza nti omwana wabeera ngayo mu kiyumba ate okwetekera akasente ke ne bakaba ne bamwefuulira ate munnange oba oziterekawa oba kubbiikiriza yes kati then ekyo wekivaako
ogambe nti ngenda kuzisindika ewaka ate nekyala bale bagamba nti kanveeyo nga nzigudde waka otebere nga zisindika direct ku akaunti ogenda okutuukayo nga teziriiko lwaki teziriiko kwegamba bannange kwegamba ffe bankuba kyeyo amazima gali nti tulabye si byangu kubanga buli muntu abeereyo naye nga ntuyoyo zatunuulidde ali ku kyeyo gw'olina okumala ekizibu kya buli omu neyasuza enjala kkubira omwana nsobola oba akuya tuba tusobola kwogera naye n'obanga ogeze teweyogere naye oba okola eki pozi wabanga asobola lwakuba nti era ne bw'omukwaha n'omusa ku media n'oyogerako nti woonoonya abeewaabwe naye ku mpozi ng'omuswami n'omukuba kafaananyi naye nti nno tasobola tutuulawo tasobola kutuulirawo aza n'okukuba mpozi ng'oli mu mayiro ng'oyimiridde eri n'ozuuminga ayinza n'okufubutula emisinde agakatonda ate munange sibabeera bategeera ffe tulina era naffe omuntu yali omuvubuka yali yagwedde nga yavaako ekukizibu kyalinga tosuula eyo hamuliya naye nga n'oba olina simu nga webuzaabuza bwoti akugamba tonkuba bifaananyi bambi kireke yes exactly kati abasinga bagambanga nti oba omuvubuka oyo yali mbega naye kati mbega ku ki onaba abegaanira abega biki mukubega olina kwejjako n'obeerawo takyusa ngoye ye nga bwali era nga omusanga buli ku makya waali awo oba watuuka okwebaka yemulula neyebakawa naye nga n'okwata bukosi bwoti ssimu bwoti yagamba munaye nkulaba togeza n'okuba ekifaananyi nekyo kitegeera kati ate kyebasinga otayagala bulamu bwabwe yegundi ekamera anti kyekyo ekintu ekyokubeera ng'omuntu yakusindiikiriza kati olabike bakulaba ofuna obuyambi bamanye abeewamu abakufaako babamanye kubanga akikola abeera omu oba oli omuganda bwali wasobola okufaako kulumirirwako oli asobola okukumirwako katabe akomawo atya so abakusiranyiza byonna aba yabikusalako bw'obwongo tebubaawo okwateka kiripu kapositinge bakalabe bamunoonye akomewo ewaka bamujjanjabe ategeere ebintu ebanagenseno banage haja obudde bwabuzibiridde mwana wa maama naye just stories zino tuzikola ekijja omanyi tuzikola omuntu n'opiikingamu ekimu oba ebibiri nga tekinnakutuukako oba n'oyigiramu ne bwe kiba kikutuuseeko n'omanya neebuuza bagenda kukola batya abaana omwana hasula ali eyo agenda kukola atya kati awe wali obuzibu oli agenda kukola atya wekwasa mungu ate obeera onookola otya waliwo abakugamba nti atule nazo buli omu nti olina situation mwokolera waliwo amanyi nti nze bwe nazisereka gye nkola ziri seefu nze bwe naziweereza ow'oluganda ziri seefu bwe naziwa omwami wange ziri seefu ati wate obakola nowabankaakawunti naye awulira muli ziri seefu ati buli omu anywerere ku kyagumiddeko nga bwekwasa mungu ze balidde balye ate tunaagaana nawe neyanza ka story haja kale mukwano tusiibule abantu ffe bwetuli okuba nga tufuna stories ez'enjawulo abali bafunemu ekyokuyiga kubanga obeeraawo ng'omanyi nti buli kimu toli wekka nasuubira okujja okukola ajje ng'amanyi nti si yasoose ngenda kujja okukola naye simanyi mama agenda kubamuwa akasente kange nekigenda kubeera kitya nakaneza muli ŋŋamba omwana yenna abeera yagala abagenza okukola jjukira si kirungi kuba nakasente kawo baboosi bo webali oluusi otusobasobozi kujjako bamanyi n'okufuukula ebintu bye bakkebere bakwazi baza n'okugawa wabbanzi bwe n'okutuba ku bino byoga munaye nze nfuna ofu tomanyi nti oba ofu bagikozesa kukeberawo era ng'ofulumyemu kati amagezi genyiza okuwa abaana abo bandibadde nga at least otereka haafu ofuna ogamba nti maama kamutereseeyo maama kamugatte ne muganda wange gundi bwowulira nti nobeesiga mugatte ne gundi nebanga basatu nti abantu aba basatu tebasobola kuba na mutima gumu kati kangeze mama wange gyalinya sita wange tiba sita ani nyina ne brother wange tiba brother kama ne ba brother Jera ne abantu abasatu kambakole ki kambagatte akwaza mukama yampa omukisa nti z'abantu abange buli gwensonga muntu ona nnyambeko tayasobola kulivula alhamdulillah naye kati nogati kati kangate basatu oyinza okuba nga at least omu
yandikemeddwa ng'alina mwaka obuntu n'abagamba omwana abonaabona ono n'abagamba kubanga naye on'omu abeera bw'omu akisirikira bwogu nakola buli kimu kyonna naye abasatu bayinza obutagabana ababiri bayinza okkiriziganya nga bali ababiri abasatu bakugaba ababiri abasatu basattulula kati abantu abo basatu kiyinza okubeera ekizibu okuba n'ekirowoozo ekitya naye bano ababiri basobola okukkaanya ne bassa ekyo n'okolera bwerere munnange ate ne bweyeyo embeera naye nga kyekyo gwe wenna omwana kyoba okola kola bwoti ofuna abantu babiri nekyala kyejjo bajjukiza nti ffe abannyondo estate experts tusobola obayambako mu ngeri eyo naye naffe totwesiga nnyo wadde ffe tumanyi amazima ge tuyimiriddeko kubanga haja siba kulivula sente za mwana naye ng'attaako maama wo ongatteko ne muganda wo kati nze saagala naye nkugambye nti onneesiga ennyo naye kabeeko nange wakusatu nti kijja nti nze ngenda okuba nti ngenda kuguza poloti oba ngenda kuwa nnyumba olwedde enzimba oba ngenda kuzimbira kale ezo omwezi ogujja ne batampa ssente nkugambirawo nkugamba nti maama wo nga teyampadde ki ssente nti tetunagula kyona kina kiri maama wo nga teyazze muganda wo nga teyazze kijja kukuyambako kubanga nze sijja kugatana nnyoko wo oba naani tukole ki naye maama n'omu emyaka 6 n'okumanya nga tekikola kiri lwosina kusobola busuzi ddalo naye kati nze bwemba nga nze ndi mukuyambako tuba tukufulidde pooti tuba tuyakuzimbira tuyakuteekerawo ki nti kizibu kyakuddawo nzikanye ne maama wo era njja kuba nkubuulira ekituufu nti maama wo teyazze na ssente okitegeera nagaloze eti maama namwadde obukadde 3 oba 2 okitegeera ajje mutetenkanye mukole ki munnyambe okuba omukine bwe muti kati nze nkugambe nti maama teyakoze eki teyazze oba yaleese obukadde 2 kitundu oba yaleese bumeka 2 ba yaleese kamu oyimireyo omanye maama saitaziteyo zonna maama teyakoze bwati ne bwati okitegeera so temuddamu kwesiga muntu omuzi nange sijja bagamba nnyo nti bannange however mmanyiwa wenyimiridde banga fanyode set experts fe tumanyi nga bwe tuyimiridde tusobola okukola ki okola naye sigenda kuuka kati kola ki okitegeera byebyo ndowooza mubeere bulungi kasoyo kabadde kampipi sikawanvu nnyo naye ate osobola okufunamu ekyokola ki ekyokuyiga beera bulungi hajja nawe beera haja akose oba haji mwami oba haji taata kasita ogirina alhamdulillah alambeere bulungi kale mukwano omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Bannyondo Gleam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Gleam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe.